Omukyala Edith Mutes Kabuye asabye bakyala banne baleme kukoma bukomye ku kyakwambala ne banekanekana wabula bagatteko n'okunyiriza empisa zaabwe. Ono asinzidde ku mukolo gw'okujaguza olunaku lw'omuwolereza w'abakyala abafumba abakristaayo abeegattira mu kibiina kya Mothers Union mu kkanisa ya All Saints Kalambi eri mu busumba bwa Bbira mu bulabirizi bw'e Namirembe nga bano bayimbiddemu n'ennyimba z'amazuukira ga Mukama waffe. Ordinary Jacob Adakunu okuva e Namugongo nga y'omu ku beetayo ku mukolo guno alambuludde ku makulu g'olunaku lwa Mariamu n'ekibiina kya Mothers Union na butabwe kiyambyemu abakyala abafumbo mu kkanisa. It is giving the church to teach that if you must honor and please God, you must be married to only one wife and should be ready to live with her for the rest of your life. Ye Betty Mwasame Nalongo nga ye ssentebe w'abakyala ba Mothers Union mu kkanisa ya All Saints akalaatidde abakyala obutalowooza nti okugattibwa mu bufumbo obutukuvu kyokka kimala n'ategeeza nti guno mugugu gwa buli mufumbo okuba ekyokulabirako eri abalala. Okugattibwa n'omwami mu bufumbo obutukuvu si kye kisembayo. Guba mugugu gwa kwetikka, buba buvunaanyizibwa bw'olina okutambuza obutuuse gye bulina okugenda nga okukuza abaana, okubeera ekyokulabirako mu bakyala mu kitundu yonna gy'obeera. N'abakyala bafumba ab'enjawulo aboogedde baliko obubaka bawadde bannaabwe obunaabayamba okukuza abaana baabwe obulungi nga boogedde n'engeri ekibiina kya Mothers Union gye kibayambyemu. Abaana batukunamidde mu kkubo bamu ba Mothers Union. Nemuwaliza abasajja babakutte bakoleki abaana babamulisa mulaba. Omwana afudde wakanga ayambadde n'obwana kyokka balinange beautiful. Betukola gwe muliro. Kitukola bulungi ng'abakyala. Kituyamba naddala abaana abato abawala abakyali wansi abatanaba kutuuka mu bifo bino mu myaka gino batulabirako nnyo era bwe tulina okweyisa obulungi batuzimba banzimba nenfuna nange ebyokukola ne bantundira ku bintu kale tuba twekolamu omulimu okubaako ebintu byaffe bye tukola. Omwami Mukalazi Jonathan nga ye ssentebe w'abaami abakristaayo mu kkanisa eno agamba nti abakyala bayambiddwa nnyo okuyita mu kibiina kya Mothers Union ng'agamba nti ngana b'abaami baganyuddwamu nnyo. Nsisinkana zino ze basisinkana bayize okulaba nti batandikawo projects ezisobola okututwala mu maaso nga abakristaayo ku kyaki wano wamu ne mu maka gaffe. Oluvannyuma kwaya y'ekkanisa eno eyimbye ennyimba ez'amazuukira ezinyumidde nnyo abakkiriza. Babakyala basimbye omuti ng'akabonerako okukuuma obutonde bw'ensi ng'eno nnambika okuva mu bulabirizi era nga bakikola buli mwezi ogwokuna nga bakoze olunaku lwa Mariamu. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.